Tewali Afudde bw'otunuulira emmotoka embeera gy'ebaddemu mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero mukwano gwange kibadde kizibu nnyo nnyini ddala kyakukkiriza nti munnange mwandibanga waliwo omuntu asobodde okuba nga asimatuka oba nga asomoka n'afubutuka oba n'ava mu mmotoka eno ng'akyali mulamu era ng'enkuyege zikyamukubira enduulu. Ntegeeza emmotoka omubadde mu kutambulira Honorable omukulu Moses Kalangwa Kaliisa egenze maaso n'okubanga emumaza emmere obanga emalawo obulamu bwe ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Kansooke nkuze ku ssiinu wennyini emmotoka eno weegenze maaso olw'okuba nti efunira akabenje wabula ng'ate durayiva afubutuseemu nga mulamu. Wetukidde ofaanana bwetu. Wetukidde ofaanana bwetu. Yeegumya naye afunyeko obukosefu. Kandi oyo abadde avuga. Yandigenze mu ddwaliro. Oyo yeegumya naye yandigenze mu ddwaliro. Ninako oluganda. Anakamotoka enkyalo genda kufuna akalala. Buno bungi. Naye gwe enewunyisiza laba omwala gw'ebuute guli okuyo kuli Yegwe ezo okusiga nga amalabeeko evudde eri ku sheero yevulungudde paka emirundi ena paka omanye eggaali kwayo tebagikwata wanazisana ogendako mu ddwaliro enemotoka ogenda gisanga balina ye tugitwala tulina ezaffe emmotoka. Kyamaani Karangwa bw'ati sawa yonna owulira Afudde. Kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Omukulu abadde presidential advisor Moses Kalangwa, omusajja abadde enjasabiggu ennyo nnyini ddala, omusajja ow'amaanyi ennyo nnyini ddala, era nga bw'obanga oli muntu awangaalira mu bitundu by'e Kayunga n'ebitundu ebyetooloddewo kibadde kizibu nnyo kubanga erinnya lya Kalangwa tolimanyi. Mukadde ke kamu abadde musajja w'amaanyi nnyo nnyini ddala, si Kayunga yokka wabula ate era ne mu kibiina eki NRM. Ojja kujjukira nti omukulu ono abadde presidential advisor ku nsonga ez'enjawulo oba ensonga eziri special oba gonza okuyita presidential advisor for special duties mu kibiina ki NRM wabula ne gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni. Ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero ekimotoka kyolabye kikubyakubiddwa kyonna obulamu bwa Moses Karangwa ekimotoka ekyo bwe bukimaliriza mu kabenje akabaddewo ku ssaawa zibadde 2 ez'ekiro kya leero oba ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero Sunday ng'ennaku z'omwezi 17 leero ziri 18 May. Akabenje kano kigamba nti driver abadde agezaako okuvuga Honorable Moses Kalangwa emmotoka gy'abaddemu ekika kya double cabin, driver aluzinze control
era ekyalo kimanyiddwa nga Sukka we bafunidde akabenje. Okusinziira ku muwala we amanyiddwa nga Jackie Birungi, yafulumiza amawulire g'okufa kwa taata we amakya g'olwaleero ku Monday, era agambye nti taata we abadde avuga kuva Jinja ng'ayolekera Kayunga, wabula oluvannyuma lw'okufuna akabenje bwaddusiddwa mu ddwaliro ery'e Nakasero. Bamugye mu ddwaliro ly'e Kayunga oba Kayunga Regional Referral Hospital, eddwaliro lya Referral ery'e Kayunga, ne bamuddusa mu ddwaliro e Nakasero, wabula tasobodde kubanga asimatuka. Ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen kya Honorable ekyomukulu Kalangwa yali ayogera eri ab'amawulire omwaka oguwedde bwe yali amaliriza okuba nga awangula obwa district oba Kayunga NRM chairman, ekifo ekyo ekyobwa chairman bwa NRM e Kayunga yali yakamaliriza okuba nga akiwangula. So awo yali ayogerako n'ab'amawulire. Okusinziira ku poliisi n'abantu abamu ababaddewo bagamba nti driver wa Toyota double cabin abadde agezaako kudoojinga epikipiki ebadde eyingidde kkubo ku sipiidi, kati ate ye emmotoka n'eruzinga control okumaliriza ng'efunye akabenje akazibu ennyo nnyini ddala. Okufa kwa omukulu chairperson wa NRM e Kayunga Karangwa kukakasiddwa omukyala akola ku nsonga z'obwa president oba minister for presidency, omukyala Mire Babalanda, era ng'awandiise obubaka obubadde bufaananako bwe buti. Agambye nti it is with deep sorrow that I announce the passing of the senior presidential advisor and chairperson of NRM Kayunga district, Moses Karangwa Kalisa, following a tragic accident. He was a valued member of our mighty party, the National Resistance Movement NRM, and he will be remembered for his loyalty to the party. We extend our heartfelt condolences to the bereaved family during this difficult time. May his soul rest in eternal peace. Kati nno bw'obadde bubaka bw'omukyala Honorable Mire Babalanda, nkugambye nti ono yakola ku nsonga z'obwa president oba minister in charge of the presidency, ate nga member wa parliament wa Budyope West constituency. Mukadde ke kamu Honorable Balaam Bargahare, era nga naye abadde minister mu government ya president Yoweri Kaguta Museveni, naye ataddeko obubaka obujjudde ku lwa government, ate era mukadde ke kamu ne ku lwa PLU ekisinde kya General Muhoozi Kainerugaba. Agambye it is with deep sorrow that I regret to announce the sudden death of my friend, Chairman NRM Kayunga District farmer and businessman Mr. Kalangwa, who has been involved in a fatal accident along the Kayunga Jinja Road. We remember and celebrate him as a loyal patriot who hosted the birthday celebrations of General Muhoozi Kainerugaba Kasiki in Kayunga. On the very same day, he graduated from Kampala University. Thank you, Mr. Kalangwa, for your love, dedication, and unwavering support for NRM and His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni. Your contribution and friendship will always be remembered. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 2 Timothy 4:7. May the Almighty God strengthen and comfort the family, friends, and the people of Kayunga district during this difficult time. Rest in eternal peace. Bubaka bwa Balaam bwabadde ayongera okuba nga alaga okunyolwa okw'ekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'okubeera nga munna NRM Moses Kalangwa afudde oluvannyuma lw'akabenje ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. NRM Secretariat nayo eweereza obubaka okuyita mu Honorable Emmanuel Lumala Dombo, omukulu okuva wali mu NRM, naye atadde obubaka obadde bugamba nti we've learned with sadness about the death of Mr. Moses Kalangwa, NRM chairperson of Kayunga district, in an accident. He has also been a senior presidential advisor. Our condolences to the family and the NRM fraternity in Uganda. We pray that God enables the family to bear the pain at this moment. Yonno ye mukulu Emmanuel Lumala
Dombo akwasaganya ebya information okuva wali mu NRM agambye nti bakitegeddeko okufa kwa chairperson wa NRM e Kayunga omukulu amanyiddwa nga Moses Karangwa. Emotoka mwasaaniddewo omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa. Kati nno wakati y'ebyo nga bikyagenda mu maaso ne mu NRM eri kikyatokota era kifumba mutuku oluvannyuma lwa sipiika okuvayo ekiro kya leero n'alangirira Amongo nti tagenda kuddamu kwesimbawo. Abamu ku babadde ate bamutembeeta muli Justin Namere avuddeyo n'awandiika obubaka ng'ayanukula mukama we oba abadde mukama we wabula ng'alabika ye Justin Namere yasaze dda eddiiro. Agambye nti thank you right honorable speaker for considering my advice and acting on the guidance of His Excellency the President and the leaders you caucused with on this matter. For your contributions, may God bless and reward you. For any shortcomings, may we all strive to do better. NRM Jew. Justin Namere awandise n'alaga nti y'omu ku baawadde sipiika Anita Anet Amongo amagezi ave mu lwokaano lw'obwa sipiika. Wabula ojja kujjukira Justin Namere ono bwe yabadde tannakwatibwa yabadde agamba nti Amongo Jew, Amongo olina okudda ku bwa sipiika. Kati ate yagamba nti y'omu ku baalagidde n'okuwa Amongo amagezi ekifo kino akeesonyiwe. Kati nno tubadde tuli awo n'omukulu Barambargahari oluwulidde nti sipiika Anita Anet Amongo agambye nti obwa sipiika tagenda kubuddako yadde okubwesembereza. Balamu n'awandiika n'agamba nti thank you right honorable Anita Anet Amongo, the outgoing Speaker of Parliament, for withdrawing your candidature. This is the right step to allow a transparent investigation process. We also thank you and Right Honorable Thomas Tayebwa for your contribution in passing laws that have served Uganda. Let us all rally behind Right Honorable Oboth. Finally, thank you Honorable Twaha Fadil and Honorable Mapenduzi for your efforts in encouraging Right Honorable Speaker Anita Anet Amongo to withdraw from the race. Uganda needs accountability, unity and transparent leadership. Obugambo balamu bwasembezaayo nga bugambo bwetaaga okwefumintirizaako. Obugambo balamu bwasembezaayo awo wansi nga bugambo bwetaaga. Balamu awandise n'agamba nti Uganda needs accountability, unity and transparent leadership. Kale mukolo Balamu abadde yeebaza Speaker Anita Anet Amongo olw'okubeera nti akkiriza okuta ekifo. Neyebaza Honorable Mapenduzi wamu ne Twaha Fadiru ti abaakoze buli kimu okubeera nga boogerezeganya ne Speaker Anita Anet Amongo okubeera nga akkiriza okuba nga asuulawo ekifo ky'obwa Speaker n'okwesimbawo. Wabula Balamu bw'abadde awandika wansi awo amaliriza ng'agamba nti Uganda yeetaaga bannange awandisa awo n'agamba nti Uganda yeetaaga obwerufu mu bukulembeze wamu n'embalirira, nti amwebaziza okubeera nti at least akkiriza okudda ebbali basobole okuba nga bamunoonyerezaako ne sekunoonyereza yenna era basobole okuba nga batuuka ku ntobo ya buli kimu. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era enamba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.